Okuseleb jazz nga bulijjo amanya yenze King Smith onako olwaleero ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogw'okusooka oba January omwaka 2022 nga twagala obbagamba happy new year eri mwenna ababadde bagezaako okubanga mutugoberera n'okusubscribinga tubeebaza nnyo ak'ensusso wabula webukedde olunaku olwaleero nga emisango gy'omukulu amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bujingo owa Canaanland ng'ono ye mukulu owa Salt Media okuli Salt TV ne Salt FM agizeemu kwagira wano ku kooti e Makindye era nga zigenze okuwera ssaawa 3 ez'okumakya ng'omukulu amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bujingo atuuse era ng'alabiddwako mu mmotoka ye ey'ekika kya Prado ng'eneriko ebigambo bya Praise God era nga maaso nga wojja ng'etuuka ku kooti zibadde ssaawa 3 ne dakiika 3 ez'okumakya olw'olunaku olwaleero olunaku lwakubiri era nga tubadde wali ku kooti e Makindye wabula omusango gwa leero ekyenjawulo ekigubaddeko ku misango emirala gy'abadde ajja aweremba nagyo guno gwa divorce oba gwa kwawukana era ng'omusango guno azze aweremba nagwo okumala kati emyaka gigenda mu myaka 3 bweddu era nga mujjukire gwatandika mu mwaka gwa 2019 2020 ne guyingira 2021 ne guyingira 2022 nagwo nekolaki ne guyingira so omukulu ono azze mu mmotoka ng'alimu n'omukuumi we naye tazze na mukyala we amanyiddwa nga Susan Makula ogono gwe yakamala okuba ng'akola ki nga ayanjula wali mu maka ga taata waabwe saidi zeri Entebbe. Emmotoka eno erina amadinisa agali tinted nga bw'ogiraba era nga kizibu nnyo okuba nga olaba ekiri munda naye ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu Pastor Aloysius Bujingo yagitambuliramu era n'olw'ensonga eyo toyinza kuba ng'owakana naddala ng'olunaku olwaleero adalina okuba nga addamu okuba nga alabikirako mu kooti y'e Makindye naye nga bibadde bingi nnyo wabula ye omukulu amanyiddwa nga Teddy Bujingo oluvannyuma lw'okusanda okuvayo n'abuulira enjiri n'alaga n'omwana gwe yazaala okumala ebbanga eddene nnyo nga afuna obulwadde oba nga alina obulwadde bw'ekimbu ng'alina obulwadde bwe yali akola ki atunka nabwo era nga bino ebimu ku byabaviirako kubanga bawukana n'omukulu amanyiddwa nga Aloysius Bujingo era ng'ono yabanga ajaganya emyaka 7 kati egy'omwana we omuto era ng'omwana ono yamwogerako birungi bwereere ne yeebaza Mukama okubanga akola ki okubanga yamusobozesa okuzaala omwana n'okubanga amukuumye n'okubanga mpaka kati awezezza emyaka 7 bweddu wabula ye yabukeereza bwankokola oba bwankoko ku makya ennyo era zagenza okuyingira ssaawa emu ey'okumakya nga ye yatuuse dda wali ku kooti e Makindye era nga yalabiddwako mu mmotoka ye newankubadde embu nno emmotoka ye bagikwese bagitadde saidi zeri wa paakingi ez'abalamuzi ne balooya era tebatukkiriza kgendayo naye ffe nga bwe bulijjo tugamba tetubatusako amawulire nga bwe gali oba nga bwe gaba gaakagwawo so olunaku lwaleero ku makya zigenza oyingira 3 kitundu nga ne yali bbaawe amanyiddwa nga Aloysius Bujingo amaze okuba nga atuuka mu kitundu era ng'ono munnange tafulumye emmotoka ye olutuuse naye n'atuyitako bukkolokolo nga bw'olabaawo n'ayambuka waggulu n'abako wa paakinga n'asirika n'atuula n'adda ku ssimu ye era nga ne balooya be babadde wabula tugezezaako okuyingira munda mu kooti ogezaako okumanya omusango gwa ssaawa mmeka gutuula ani agenda okugutuulamu ani oba n'agenda okugulamula n'efanaganako ng'ebyo tebatukkirizzaayo eri munda nga mumanyi muno mu kooti osi tebakkirizaamu kamera ddala omusango nga tegugenda kutojjera wabula tutegeezebbwako mu bunno ensonga lwaki omusango guno tegusobodde kuwulirwa olunaku olwaleero y'ensonga y'okubaamu nno omulamuzi abadde embu teyeewulira bulungi n'olw'ensonga eyo tasobodde kujja mu kooti e Makindye wabula balooya b'enjuyi zombi okuli olwa Teddy Bujingo Naluswa maama w'abaana abakulu oba yasooka mu maka ga Aloysius Bujingo Pastor of Canaanland bo babaddewo mu bujjuvu nnyo badde balooya abatakka wansi w'abana kyokka ate sayidi ya Bujingo ye tulabyeko looya omu yekka oba abalala babaddewo nga nabo beekwese tetutegedde naye nga naye looya abaddewo omu yekka era ng'eno obwedda yeetawula ng'ajja ku mmotoka bw'avaawo bw'addayo naye ng'ate emmotoka teyeggula so ate nga bwakuba amasimu ne tulowooza maybe Musumba tayagala kumulabako mu mawulire mujjukire muno ku Sande eno ennyini gye twakavaako Musumba Aloysius Bujingo yeeyala wansi ku ttaka oluvannyuma lw'okuba ng'akaabira Katonda nannyini nsi ggulu n'ensi eyabamba eggulu nga tekuliiko mpagi ng'amukaabira abeere ng'amutaasa ebintu bino nonna bingi byayitamu okuli okuba nga aweremba n'emisango egy'enjawulo n'okuba okuli okuba nga akola ki ng'attunka n'emisango mujjukire ogwasooka eri wiiki eyaggwa gwali gwakuba
okubanga yawasa nga ate alina omukyala akyali mu maka ge kati ku guno ekyenjawulo kigubaddeko guno gubadde gwakwawukana wabula si ekaika omusumba aweremba n'emisango gino omusumba owokubiri aweremba n'omusango guno we yavuddeyo nekitegerekeka ye musumba amanyiddwa nga Pastor Chiweweesi era nga no naye mukyala we yavuddeyo n'amusaba baawukane mu butongole oluvannyuma lw'okuba mbuno wabaddewo ebitagenda bulungi wali ate mu maka gaabwe. Pastor Chiweweesi ono naye abaddeko ebintu bingi ebimutambulirako naye ate ebyo tujja kuba tubiraba olunaku oluddako. Olwaleero omusango guno ogenda kuba guddamu ng'ennaku z'omwezi bagusindise genda kuba guddamu ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gw'okusatu era wenyinyini ku kooti emakindye kooti eno mujjukire muno erinanye ne kooti y'amagye waggulu awo mumanyi Unyonga agenda mu luwafu ng'eri wabeera nga omugenzi Moze Radio. So tujja kuba twongera obatuusaako bingi nnyo ebigenda mu maaso mu musango guno ne kansuke nkulaga emmotoka eno nga bwebadde yakayakanamu n'okunyiira kweriko n'engeri omuntu gye yeesulamu mu ttaka oba musumba gye yalamu mu ttaka tugambe muno Mukama azzeemu essaala ze oba nedda. Nze nawe tujja kuba twongera obibatuusaako wano ku Celeb Jazz nange Kabaka Smith. Tovaawo katukwatagane ate olunaku olujja okuba nga luddako tukyakuleetera ebintu bingi nnyo. Teweerabira bateekamu ssente sibala be bannaffe aba King Montage Studios nga basangibwawo Enankulabye ku bitaala ekizimbe kya Prime Tower oba kiyite Prime Complex yambuka waggulu awo bakuba ebifaananyi ku mbaga okwanjula okuhinjirwa birthday party bakola music videos bakola obulango ate ne graphics bazidesigninga bulungi nnyo. So genda obawagire namba ziri 0700104425 nga ogenda okulaba akalangaako akajja maaso awo kagamba ate tewerabira Rabongo Art Village esangibwa wali emakindye nawo mugende bakuba ebifaananyi eby'engalo ebisiige mubeere nga temumuwagira nnyo nnyo. Tweyanziza Mukama atakumira mpeera abankumire. Obulamu yagaba emmotoka yagaba abaami yagaba abakyala yagaba ddoola yagaba ensengo ali waggulu wabiko muyite Yesu mugambe taata oli waggulu ebyendwadde Yesu azimanyi yazikaba emisimu Yesu agyokya nyongera omuyite Singo maza wekwate Mukama Singo maza wekwate Mukama byonna bimanyi Yesu ali waggulu wemera wabanja mangi Mukama akamanyi abimanyi yongera omusabe yongera omuyite ayamboyo oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabye ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo